Hasola munnaffe Judith Nakintu kibi nnyo bambi kibi ddala yaggibwamu ensigo era kati yagongobala takyasobola kutambula takyasobola kwogera nga bw'omulaba awo. Nga sinnabakutuusako vidiyo eyo njagala okimanye nti Kadamu oyo yagenda mu Saudi Arabia mu mwaka gwa 2019. Omukyalo oyo alina abaana 5 era nga ye maama ye taata yabadde abalabirira. Bwe yagenda mu Saudi Arabia mu 2019 okunoonya ssente yatuukire wa mukama we wabula nga yakamalawo emyezi 2 mukama we yamutwala mu ddwaliro n'amugamba nti bagenda mugema COVID. Mu kutuuka mu ddwaliro Kadamu ono yaddamu okutegeera nga yebase katanda wabula nga ayina ekiwundu ku lubuto. Abafamile bagezaako okumunoonya nga wayise wiiki emu naye nga tebamufuna. Kadamu ono teyasooka kumanya kyali kyamutuuseeko kuba yawunga oluvannyuma lw'okumuggyamu ensigo. Kuba mukama olwamutuusa mu ddwaliro yamuggyamu bujja nsigo. Abafamile wano baakubira kamu ne bamugamba nti omwana waffe tumaze wiiki namali tumuwuliza. Aba kampuni yamutwala bagamba nti omwana wammwe yagwa ku kabenje. Abaffe ne bagamba nti bw'aba yagwa ku kabenje muntu lage ku bifaananyi nga yagwa ku kabenje. Babakubira ebifaananyi ng'ali mu ddwaliro ne babibaweereza ng'omwana ali awo katanda yeebase. Era waneeno omwana yatuuka ekiseera n'akomawo newe njogera essaawa zino yagongobala. Takyasobola kulya bulungi, takyasobola kutuula bulungi, takyasobola kwogera. Abaana be 5 ye yali maama ye yali taata. Njagala nsooke nkutuuseeko obubaka buno osooke obulabe naye kibi nnyo kibi ddala mwegendereze nnyo bankuba kyeyo mwenna abasajja abawalabu si bangu. Video nkusaba ogimpe like bw'olike nga video kijjambawo kuba ntayitambula ku speed agwo netuuka ku buli muntu. Kadamu Judith yaggibwamu ensigo oyo. Judith Nakintu omutuuze w'Eruzira Kirombe ekisangibwa mu division y'e Nakawa mu Kampala yava okwaba obwenga 12 Desemba 2019 n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia ng'ayita mu kampuni ya Nile Treasure Gate yasangibwa ekiwatule okukuba ekyeyafuna ezirabira abaana ba 5 n'okukyusa embeera y'obulamu bwe. Ng'atuuseeyo yawuliziganya n'ab'enganda ze n'abategeeza nti buli kimu kiri mulaala wabula nga bayise emyezi 2 essimu kwe bayitanga okumufuna yavaako. Essimu nga takyagirinako buyinza nga tetukyamuwuliza. Nga batabuddwa ku ngeri y'okuddamu okuliziganyamu n'omuntu waabwe bawalirizibwa okusindika obubaka ku nnamba ya mukama we gye yali yabawa nga yakatuukayo. Kati boosi we twamulemerako ennyera nze nakunfaaminga nensindikanga mu meseji n'aŋŋamba boosi we n'aŋŋamba nti Nakintu yafuna akisidenti. Tebaali bamativu na kino kwe kumusaba nti waakiri abaweereza ebifaananyi by'akabenje balabeko nga buteerere. Ebifaananyi ne bigaana ne tumuteeka kazito nga twagala bifaananyi kulaba. Yala tumulemeddeko nnyo n'ambulookinga ku WhatsApp. Baasituka ne bagenda mu kampuni yamutwala eyitibwa Nile Treasure Gate ekiwatule okubuuza ku nsonga za Nakintu kyokka bano nga si balambulukufu bulungi. Naye nga batulimba kino mulindeeko omwana afuna treatment kituufu yafuna accident naye nga bagamba accident. Nakintu mu mbeera gy'alimu eyungula ezziga yeekakabye n'abaakubya atunnyonnyola ku byamutuukako. Agamba nti lwakyalumu mukama we n'amusitula nti n'amutwala mu ddwaliro okumugema COVID kyokka mbu yakoma okutegeera nga bamwebasiza ku kitanda. Agenda okudda engulu nga wayiseewo ekiseera ng'alaba aliko ekiwundu ekitunge wansi ku lubuto okubuuza ogubadde nga teri amubuulira. Ab'enganda tebaapowa baasigala babanja waakiri babaweereze ku bifaananyi bye balabe embeera gy'alimu. Era baamutulaga ali ku kitanda nga yeebase ng'era omulwadde w'abeera ng'alimu enseke wano ku lubuto alimu oba mwafukira ebintu ng'ebyo. Baamutunuzaamu kakamera katono we bati ng'alina akanula bw'ati amaaso alinga alina ekikyamu ku mutwe. Kino kyabakuba enkukwe ne baddamu okulumba kampuni yamutwala nga bagisaba omuntu waabwe azibe okwaba obwe. Nga wayise ekiseera kampuni yabakubira essimu nga 3 Ogwekumi omwaka oguwedde ng'ebategeeza ng'omuntu waabwe bwe yali akomezebwawo nti wabula baali bakumusoosa mu ddwaliro. Mbwe ebyava mu kukebera bwe byafuluma abasawo baabategeeza nga Nakintu bw'atalina buzibu bwonna. Ngo bamwekebejje bakakasa omuntu gwe batuwadde nti ali ki ali fayini newankubadde alina obulemu obwebwe naye nga munda ali ki ali fayini. Wabula tebaamatira olw'embeera gye yali afaananamu kwe kufuna omusawo omulala n'amwekebejja n'akizuula nti ensigo emu yali yaggibwamu. Balowooza nti kyekyamuviiramu okugongobala bw'ati nga mu kiseera kino talina kyasobola kwekolera. Omwana yagenda nga mulamu ate ne bamutuddiza ng'omwana yenna agongobadde.
omwana oyo takyeyambirako ddala nti oba akole kino oba akole kiri. Bweyambuwe mu lubuto omuntu temwayi. Kubanga osobola okumuwa ekintu ky'okulya ate n'okirabira mu musulo. Osobola okumuwa ekintu kyonna ky'oba omuwadde oba mpeke era n'ogirabira mu musulo gw'aba afuse. Mbasa akasimu n'enkubira Muhammad Mariam owa kampuni ya Nile Treasure Gate esongebwamu olunwe okumubuuza ky'amanyi ku nsonga za Nakintu n'annyanukula bw'ati. Ensonga ze tuzimanyi era tuzze nga buli omu tufunye amasimu mangi nnyo from everywhere tuzze nga twennyonnyolako. Naye kati right now sirina bingi bye nsobola kunnyonnyola okuggyako maybe because tulina association etutwalanga companies ezitwala abantu ebweru. Maybe basobola bacontactinga ne babuulira cause buli bamemba baabwe. Sirina nnyo kyamaanyi kye nsobola kubuulira. Mubabuuze buli kimu bajja kuba babaanukula because they have full information. Abalwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo bakikkaatiriza nti ebintu nga bino byoleka nti abawala abatwalibwa mu mawanga g'abawala bwe batundibwayo nga baddu olwo ne balyoka bakolebwako ebyambyoni byonna nga tewali abakuba ku mukono. Kino ekiro kye tubagamba organized trafficking. Omuntu akukusa oba okulwanyisa human trafficking tuziyiza bino. Nakintu yayita mu kampani eyina license yammwe naye ate twesanga ng'ate bamukoze n'ekibi ekisinga oyo gwe batutte Dubai ku visit visa. Baagala gavumenti ebeeko kyekola ku bintu nga bino ebikolebwa ku bannayuganda abali mu mawanga g'Abawarabu. Famire eno yeetaaga obwenkanya. Famire eno twetaaga omwana ono aliyirirwe oba kutwalibwa mu Amerika yonna ewali obujjanjabi obusoboka. Jjukira nti n'emmere Namazzi omuwala eyafiira mu ggwanga lya Misiri yakomezebwawo ku ntandikwa ya wiiki eno kyazuulwanga bwe yagibwamu ebitundu by'omubiri wabula nga ab'enganda basooka kubategeeza ng'ono bwe yafiira mu kabenje. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Kadaama yenna ali e Saudi Arabia bannange ekintu ekikolagana n'obulamu bwammwe kintu kikulu nnyo. Kintu kikulu nnyo era mbeere so vigilant. Temwesiganga Muwarabu. Abawarabu abasinga balina ebigendererwa ebya bingi nnyo eri mwe bannayuganda. Bakimanyi muli bantu balamu nnyo bulungi ate muli bagumu. Ebintu byammwe baba byagala, baagala ensigo zammwe, baagala emitima gyammwe. So teweesiganga Muwarabu nga gome mulima tugenda mu ddwaliro sima tugenda kola biki si bantu balungi n'akamu n'akeddagala. Omwana wuyo bamugjamu ensigo esawo zino yagongobala. Abaana be bali bataano yali maama yali taata takyasobola kubalabira takyasobola kubakolerera naye kennyini ng'omuntu akyasobola kola ki kwerabirira yagongobala eyali agenda nga mulamu yakomawo yagongobala kibi nnyo kibi ddala naye katongera okumusabira newankubadde okuterera kwe kuzibu naye alhamdulillah Mukama amuteekemu amaanyi n'essala so okuba nti ate ayita mu mbeera bw'etyo kibi nnyo kibi ddala.